kati lumu mba ndi ku radio mpuliriza nnyo speech za Ssaabasajja Kabaka naye yali lubaga awo ng'asaba, yali lubaga mu kereziya gy'enjukira naye bwe yali amaliriza ebigambo bye n'agamba naye mwebale naye nange munsabireko ekintu ekyo nno kimu kyannuma teyayogera birala naye yagamba mukole ki so ne ŋŋamba let me come out with so kakati akayimba necklace edda nze nasomeranga mudde naye waliwo akawala kakwano kange nga walaba kano kamorini muwulira ebigambo ebyo ko kalinga mu kisulo kati kaba kadde mu kisulo nga nina ekirowoozo tibajja kantwalako wakati naye kayimbira akayimba nga nali oluyimba necklace nali nduyimbidde omuntu omu bamuyitanga Juli no kati nenyimba necklace yo Juli gindekere olidde weddeko olina okundekawo naye gyosomeramu abo abaana oli kityamu nti olifuna nsinga kati kyenva nkusibulanga nkaaba naye kale Juli genda osome otolinda irekweyo abuli lwebeera n'obulamu bwange nnyoko yes kakati mbagenda okafulumya mu mbeera eyo lumu nenyumyako ne Aunt Mariam Nagire naŋŋamba ebintu bijje mu levo y'essomero oluyimba lugabe buli omu lukole ki lumukwateko so nenkyusa nevamu ekifaananyi ky'essomero n'ekigaziya so akayimba necklace kwegamba wali mulaavu ebiseera ebyo webale nnyo kubanga osoma naye ng'oli mulaavu wali mulaavu webale nnyo abuuzizza nti oddemu obule neyanziza sebe ekibuuzo ekyo eclipse okimya essente z'abantu ebulaaya eyo ndowooza ebbanga linaakamala eddene lyali ya myezi nga 6 era nze ndi musajja wa kuno nakomyewo kuno ebulaaya famire yange gye nali ntutte abaana abo bagende basome emisomo gyabwe fetukomyewo wano tukuba endongo tuyiribe nolwekyo sidda bulaaya mpozi okukyalayo naye ng'emirimu gyange gyonna gya ndongo era nkomyewo ndi Uganda. Omulala era ku mazzi ekisooka twagambe nti old is gold oba tugambe obukadde magezi oba kiki ofuna bulungi ekyo nakirowooza ne ŋŋamba kati kapyaki bannamawulire bano balabye ebintu bagenze mu tuba tutemizi conference ne ŋŋamba akati akapyaki gano amaato gajje tubeere ffenna wamu tunyumize ku lyato n'olwekyo nalowooza ekifo ekipya oza kyekimu ekikubyo ekibadde tekinnaba nti n'abana bajja kitaka tetukisoose n'abana bajja kikola tweyanziza ekyomukyala ebyo bijja kuba ze surprise zaffe eziri wali mu show zojja okulaba wewaliseera basebo ne banyabo mumiro saati ebyeru yeketi weewaawo ng'abayimbi bangi babadde invited okujja okubeererawo omuyimbi munnaabo Ronald Mayinja abamu ne batasobola wenga asobodde njagala otoka with background oba enkolagana yo ne Ronald Mayinja okusonaku olwaleero beewuunya okuba nti beewaddeyo n'ojja abalala tebazze batya amazzi nze bagambe batya amazzi nembeera naye mu golden band ndowooza essimu ebeereemu egamba Maureen jangu tukole kino tewali gamba nti ate kandabe ono mukama wange tweyanziza maybe oluvannyuma tujja ate kulabawa tetutambula then collabos z'ogamba nkoze collabos n'abayimbi bangi ozulumu sivaayo naye nyingi zenkoze then alien screen oyo mwana gwe namanya ng'akyali muto nabeeranga lukuli awo naye gwe nakomanga waawaka nga bakagamba omuyimbi asulawo kati gajja ne bunene bukonkona ku geti yange kati ate bwe naggulangawo ate ne budduka ne buntya nolwekyo bwe katandika okuyimba nga kabeera kaŋŋamba anko kino nemba nga nkagala simanyi ono alien skin ono wamu naye manya alien skin oli yakonkona nga ku geti nadduka n'olwekyo manyi oli mulwana oli alien skin n'olwekyo okola nako kayambako ekasobodde
so ne bwe nakomawo kekaana kama kangamba nga anko kakwiranga nga tukyalina ebweru nezija nenkalabako nagendako neyewaako eyo Family Forest. Tewakochwamu. Ndaba katabani kange kali akeka. Anti bali bakochwa, tebakochwamu abo. Ayi miskini Mulwana Patrick tujja kuba naye. Maliriza. Katumu mbandi ku radio kuliriza nnyo speech za Ssaabasajja Kabaka. Naye yali lubaga awo ng'asaba, yali lubaga mu kereziya gyenzijukira. Naye bwe yali amaliriza ebigambo bye n'agamba, naye mwebale naye nange munsabireko. Ekintu ekyo nno kimu kyannuma, teyayogera birala naye yagamba mukole ki? So ne ŋŋamba bemi come out with the song. Kakati akayimba Necklace. Necklace. Edda nze nasomeranga mudde. Ne waliwo akawala kakwano kange nga walaba kano ka Maureen. Muwulira ebigambo ebyo. Ko kaalinga mu kisulo. Kati kaba kadde mu kisulo nga nina ekirowoozo tebajja kantwalako. Wakati naye kayimbira akayimba nga nali oluyimba Necklace nali luyimbidde omuntu omu bamuyitanga Julie no kati nenyimba Necklace yo Julie jindekere olide weddeko olina okundekawo naye gyosomeramu abo abaana oli kityamu nti olifuna nsinga kati kyenva nkusibulanga nkaaba naye kale Julie genda osome Necklace yo nsigaze otolinda birekweyo Yes, kakati mbagenda kafulumya mu mbeera eyo lumule enyumyako ne Aunt Mariam Nagire nangamba ebintu bijja mu levo y'essomero oluyimba lugabe buli omu lukole ki lumukwateko so nenkyusa neva mu ekifaananyi ky'essomero n'ekigaziya so akayimba Necklace kwekatolika kwegamba wali mulaavu ebiseera ebyo. Webale nnyo kubanga osoma naye ng'oli mulaavu. Wali mulaavu. Webale nnyo. Abuuzizza nti oddemu obule. Neyanziza sebe ekibuuzo ekyo Eclipse. Okimya essente z'abantu. Ebulaaya eyo ndowooza ebbanga linaakamala eddene lyali lya myezi nga 6. Era nze ndi musajja wa kuno nakomyewo kuno ebulaaya famire yange gye nali ntutte abaana abo bagende basome emisomo gyabwe tetukomyewo wano kuba endongo tuyiribe nolwekyo sidda bulaaya mpozi okukyalayo naye ng'emirimu gyange gyonna gya ndongo era nkomyewo ndi Uganda wasoma omulala era ku mazzi ekisooka twagambe nti old is gold oba tugambe obukadde magezi oba kiki ofuna bulungi ekyo nakirowooza ne ŋŋamba kati kapyaki bannamawulire bano balabye ebintu bagenze mu tuba tutte mu ziconferensi abamu tebalinnyanga ku lyato ne ŋŋamba akati akapyaki gano amaato gajje tubeere ffenna wamu tunyumize ku lyato n'olwekyo nalowooza ekifo ekipya oza kyekimu ekikubyo ekibadde tekinnaba nti n'abana bajja kitaga tetukisoose n'abana bajja kikola tweyanziza ekyomukyala ebyo bijja kuba ze surprise zaffe eziri wali mu show zojja okulaba wewaliseera nga ssebo ne banyema omwami osaati ebyeru eketi